السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa tuli ku suratu tukyali mu yasaluna tetunagenda mu ssuula twabajjukiza tulina platforms ez'enjawulo era zonna zisomesa ebintu ebyenjawulo. Tulina eno basiora eya TikTok esomesa yasaluna mu Luganda. Tulina Telegram esomesa yasaluna mu Luzungu. Otegedde bagita learn how to read the Quran eyaki ya Telegram. Tulina YouTube basiora studies era eriko yasaluna mu Luganda ekitegedde ate yeri maaso YouTube era bagita basiora studies. Tulina Muhammad Matovu ku Facebook waliyo Quran. Tulina ne page ya Facebook yasaluna mu Luzungu bagita learn how to read the Quran ekitegedde. Tulina Muhammad Matovu YouTube naye esomesa Quran ekitiibwa ekitegedde. Sono twagimala dda gyeri ku YouTube Muhammad Matovu then ebasira ku YouTube ekyali mu yasaluna ogenda kwekwasa ki mpunze saasoma simanyi biki so mebaza mwena abakwata mu nsawo namutuyambako omulimu guno. Saba Allah basiime. Twabagamba twagala kugula laptop tusobole oku editinga zino video bulungi ziveeyo bulungi ne sound card ne kamera. So omuddu asobola otuyambako insha Allah omulyango muggule kakakyayi wano ddoboozi lifudde omulyango muki muggule ayagala okukola ki okutuyambako insha Allah tabaraka wataala. Waliwo omukadde waffe yatuweza kasente naye wallahi simumanyi nsala musiimi oba muwala oba mulenzi simumanyi. Emitwalo 11 gyatuuka negiri egyasooka gyatuuka omuntu y'omu emyezi 2 barakallahu fiiki era yekka yatukola programu eno ey'ekitiibwa. So Allah musiime bane mumusabireko Allah musiime. Twagala gula devices ezo zituyambeko okukola nga tukola waakona abeere mulungi muddu afune empeera ze mu kabuli paka YouTube weneevaawo ku nsi Allah akati twakomye wano awagamba nti khudhil afwa siweewo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك قدم
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.